Tumatuye omukyala Speaker Anita Among naye alabuddwa ku nsonga atematu ku ngeri omukyala ono gy'akwatamu Paalamenti. Bannamateeka bavudde ne bagamba nti omukyala ono Paalamenti agifudde amaka ge. Kino kyaddiridde okuba nga Opposition omwezi oguwedde yatandika okuboycottinga entuula za Paalamenti era nga kyava ku ki bano aba Opposition abakulemberwamu Mathias Mpuuga bavayo ne bagamba nti twagala gavumenti eno ereete abantu baffe obanga balamu obanga bafu esobole okuba nga ebalaga bannyini bo olw'ensonga nti abantu bangi babuzibwawo naddala aba political prisoners kw'otadde n'abantu abamu oba bayite abaana ab'ekisinde ekya Nuupu ababa bazze okukola emirimu gya Nuupu. Drone ezisse abasinga zaabawamba ne zibabuzaawo. So omukulu Mathias Mpuuga n'akulira oluwayi oba ekibiina ekya Nuupu mu Paalamenti n'abagamba nti tetugenda kwetantala kuddayo mu Paalamenti eyo paka nga ate mwatu gavumenti eproducinze abantu baffe ababuzibwawo. Ndowooza owulira akazito. Naye omukyala ye Speaker Anita Among era atamala budde yavuddeyo n'agamba nti Opposition weba etandise okukola ebintu ebyo bonna abanaamiisinga entuula zino ate okumala ennaku nga 15 entuula 15 bazimiisinga n'agamba nti ye agenda basuspendinga oba abagobere ddala mu Paalamenti. Ekintu ekyanyizizza balooya ne bagamba nti omukyala ono Paalamenti eno alabika agafudde amaka ge. Ebikolwa byakola si bituufu era tebiri mu mateeka wabula ate Opposition kyeri okukola ekyo kya boycott kikkirizibwa ne mu Constitution okulaga obutali bumativu bwo ku nsonga emu oba endala. So ensonga bwe zityo bwe zikyali naye ng'oli ku Progen Media ffe tukuwa updates, likinga, commentinga era subscribinge.